Amyuka ssentebe w'akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda Alimpa John afalaasidde abo bonna abagenda okwesimbawo mu kamyufu ka NRM ak'okusunsulamu abagenda okwesimbawo mu munisipaali empya nti atalina mpapula za buyigirize teyeetantala. Ffe okumanya nti wasoma oba tewasoma tetwasoma naawe era totuyita kujja kukuyimirira. Gwe bw'oba tewasoma tojja. Kino kiddiridde kkooti ez'enjawulo mu bitundu by'eggwanga okusazaamu okulondebwa kwa banna NRM ababa bayitamu okukiikirira ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo olw'obutaba na buyigirize bwetaagisa mu kifo ky'omubaka wa paalamenti. Ababaka ba NRM okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bazze baggyibwa mu paalamenti olw'obutaba na mpapula zimala newankubadde abalala bakyeremeza mu paalamenti. If you have equivalent from outside, people who had gone like Honorable Simatimba and company, they simply go to National Council for Higher Education. Alimpa ategeezezza nga bwe waliwo oluvuuvumo olutandise okuyitingana nti bannakibiina kya NRM abateekateeka okwesimbawo batandise dda okukuba kampeyini ekintu kyagambye nti kikyamu ekiyinza okuviirako amannya gaabwe okusazibwamu. Kampeyini tezinnarangirirwa naye mu municipalities oba okuba bamanyi nti municipalities zino zaaba effective 1st July 2016 batandise okukola kampeyini. Ffe nga NRM tetunnarangirira. Bwe tunasangayo omuntu akola campaign tujja kumugaana okuyimiriramu okuba amateeka bwe googera okuyimirira mu kamyufu kaffe ka NRM. Ate ne NRM Electoral Commission omuntu buno bw'anaaleeta evidence nti yabadde campaigninga ne bw'oyitamu bayinza okukuwanulayo mu bwa meya oba bwa MP nga watandise okucampaigning. Mu bufu bwe bumu Alimpa ategeezezza nti NRM yakugenda mu maaso n'okuwangula okulonda mu disitulikiti empya ezatondebwawo eziwerera ddala 38. Abantu babadde babuuza ne NRM Electoral Commission bw'emala buno obululu emulimo gunaba guweddeyo. Tukyali wano bannange. Tulinayo obululu obulala okuvanga lumu ogw'omusanvu 2017. Disitulikiti empya ezatondebwawo kuliko Namisindwa, Pakwach, Butebu n'endala era nga zaakutandika okukola mu butongole nga lumu mu gw'omusanvu omwaka ogujja. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.